Omusumba Bujingo ne mukyala we Suzan Makula kye bakoze Maama Phina akatambi wamma ogenda kubanga okalaba maasawo Dr. Jose Chameleone akatambi kafulumya ate ng'ali ebisiyaga bannange mukama atusaasire nabyo ogenda kubanga obifuna maasawo z'ensonga za Hajati Zula wamu ne bba Haji Ali wamma nabyo tebinnaba kuggwa shiba kalungi bannange anyirira bitya kwegamba akatambi nako kyetaagisa nga mukeerabiddeko omuyimbi Jovani Luzinda alangidde abayimbi be Uganda nga we bali abarogo nabyo ogenda kubanga obifuna maasawo Gravity omutujju bannange yina ensonga lwaki abayimbi ne bannakatemba n'abantu abalala tebagenzi kumuziikirako byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Suvia News Extra mugamba mutya mwansibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi baddiya nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesu wanga byonna bimba nteekayo munange sigenda kruisa era nga nkutandise ne Maama Tuusu Maama Kalimunda Maama Kanyiriro yenjogere kindeke kibannanga amazima gali nti shiba kalungi olubuto olumunyiriziza munange alabiseeko bwatyo ng'ate ali mu kukola ka exercise Canada munaye nga w'omulaba wali wonna obulamu butambulira ddala ng'ate we yabubala bannange shiba kalungi ndowooza naye yeetunuulirako ne yeeti abadde tanyirirangako bw'ati baanage ndowooza baby boy kubanga bagamba omuntu ng'ogenda kuzaala omwana omulenzi mb'olina ennyirira gy'onyiriramu kwegamba nga si ya bulijjo kale nga w'omulaba omunnage naye nga tukwagaliza birungi mukama era akusumulule bulungi nnyo munnange Bruno K yabakaganye edda ne Pretty Nicole era nze simanyi kiki kigenda kuddira balabikiddwako awo mu kavidiyo era abantu ne batannyo ne bagamba Pretty Nicole ononno alabika agenze kufuuka single mother ku myaka gino emito gy'aliko naye ye Bruno K abagambye terimulya avuddeyo n'agamba nti Pretty Nicole ekisooka amulabira ddala nga sisitawe kati mwabatema omugambo mu Bruno K agenda mukozesa amufunisa olubuto amulekaawo mwe muli kubyamu era avuddeyo era akakasiza n'agamba nti omulundi gwe bagenda okuddayo Zanzibar bagenda kugenda naye kati gwe ayogera ebibyo ndowooza bijja kusigala ku matama kale bwe tuli bwe tweyongerayo n'omuyimbi Jovani Luzinda ono avudde mu mbeera n'alangira abayimbi be Uganda nga we bali abarogo mbwa abayimbi bonna bimulaba abatava ku maapu abakuba hiti ku hiti munnange barogo basiiba ku basawo basula ku basawo banake muyina maaso wano ng'ate alojja abayimbi be baamuyisamu oluvannyuma lw'okukuba ennyimba ze waliwo ennyimba ze yayimba ninga mutamiivu bikibi kinenda kino nkibabuulira industry yaffe yesinga eddogo mu nsi yonna ze natambula buli w'omanyi nedinya ne ku nnyonyi naye gye natambulira siina kye nafunayo kyokka ate namaliriza nga nzize wa Katonda nga n'obusungu mbulina bungi nnyo ne muyombesa ne mukola buli kimu namaliriza yamponyeza oba mukitegeera namaliriza Mukama yamponyeza abula nga nkubye maviivi buli mulabe wo yenna yina yagala okukolako obulabe omuntu ali omu Mukama Katonda tobaako gy'olaga walala kuba maviivi kamala amavivi go kamala okitegedde abalogo bakozesa bigambo okufuula gwe omuntu omubi akulwana atandika na bigambo gwe lwaki tokozesa bigambo okulwana omulogo oyo oba mukitegedde yensonga lwaki naddamu akayimba ako nakaddamu nga nkaba amaziga nga kitange yakamala ogenda bw'atyo munnange omuyimbi Jovani Luzinda ye tayogera kalungi n'akamu ku bayimbi be Uganda agambye abo barogo batambulira malogo zino hiti zonna z'olaba n'akuba hiti ku hiti munnange malogo mbwera munnange naye yali abyesimbye byali bimuse era munnange akomekereza ng'abagamba byonna mbikole naye fundikira ngoze wa Mukama kubanga Mukama yali mu byonna munnange bwe tweyongerayo ne muwala w'omugezi Moze Radio munnange onako olwaliro ate awozezza emyaka 8 bambi kananya bonga okalaba awone nga wano ku Suvia News Extra tukagaliza birungi tukagaliza bisinga bambi akula ate atukene kwebyo bwe tweyongerayo n'omusumba Bujingo kotsadde ne mukyala we Suzan Makula yeno fulufiga amweyitira Makula ga Bujingo
munnange balina obugambo obuwoomu bwe baweereza Maama Phina era nga bamugambye arokoke ate era n'ekirala nti takoma kuyamba. Manyi Maama Phina mabegakaawo yali avuddeyo n'agamba nze segenda kuddamu kuyamba kubanga abantu tebasiima obayamba ate bo biki bakwolekeza bintu bibi byereere. Munnange amugambye okuyamba yamba naye teweerekeramu ate n'ekirala jangu eri Mukama Katonda akwetaaga byonna byokola biveeko ekisinga obukulu kujja wa Mukama Katonda kubanga munnange Maama Phina Maama Phina nkutumiddeko oluyimba lwa Judith Babirye olugamba nti wa buyinza lunoonye obeera nnyo ku social media genda ku YouTube onoonye oluyimba lwa Judith Babirye lwe bayita wa buyinza. Maama Phina bwe nali mu kuziika Katolo Bwama yanambira nti abantu bamusalire nnyo emisango bwali baafudde kyalabye ekyenkoze ku Katolo Bwama naye nemugamba tojja kufa ogenda kulokoka. Maama Phina kyenyinza omugamba mukwagala ennyo twagala okubuulira amawulire gano. Yesu Kristo yekkubo n'amazima n'obulamu era iffe twagala nnyo abalamu okusinga abafu. Era namugamba ebyokuziika bisiibule olina kutwala bulamu mu bulamu ffe ekirabo kye tuyagala okukuwa kyekyo kye tulina. Kyenina kyenkuwa nina Yesu Kristo amala byonna na buli akwesimbamu yenna oyo amusobola kubanga ye wa buyinza. Ebukyakumakyanga Maama Phina atuyise tuwokye essabo yenna Katonda ajja mumusinkana ebiro bya Mukama we bituuka gwakwatiddwa ekisaamusaasira era ebiro we bituuka nze nkimanya ajja kulokoka. Ayina ebikolwa ebirungi agaba owulira nga abantu bamukaabidde nga tebakaabidde na bapasita era akola ebintu Katonda byagamba okukola. Give and it shall be given. Omukisa ogulina ogwo gwa Mukama ogw'ebitonde bwe yawa amwefuulira abo baliwo tetukolera mwana wa muntu. Mubuulire ku njiri mugambe nti tetukikolera bantu abo oba beefuula oba bagenda kwogera batya it is okay. It is well. Yalangirira kusomera n'agamba maze nkooye. Maama Phina tooka wakola bulungi naye teweerabiranga okwekola obulungi n'otwala Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Omusumba Rosias Bujingo ne mukyala we Suzan Makula munnange ate Maama Phina bamwefubiridde bamugaye munnange ebyensi binyuma naye ate ekisinga obukulu kwe kukwate kuba eri obulamu obutaggwawo era nga kwe kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ebyo byonna tubikola naye bannange bantu bange omuliro gwokya so kifundwako ebyensi n'obikola naye ate nga wojjukira n'akaseera nti nno waliyo akaseera kagenda otuuka tugenda ate wa Mukama naye ogenze wa Mukama ozzeeyo otya era ogenze omufaananidde otya. Kale wetuli munnange bannange Abannayuganda kiki ennyo mulowooza mukyala Deire Yugi teyakomyewo era nga ssaawa zino alina ebbibi zanda munnange leero batukeereddeko ku live nga beeswikiza pepi biki bannange era amusuubiza mugambi agenda muzaalira abaana kw'otadde n'abalongo ate era alina okugenda paka ewaabwe Busoga naye jjukira ne wa Deire Yugi naye era yamutwala ewaabwe Masaka. This girl is calling me. Okay. You here? Hello? So you can't even quarrel for me? No. When I'm talking with a girl at this time? No. No, he's not serious, guys. He's just joking. One thing you have to know about Zanda is that he jokes a lot. That's why he's the entertainment for everyone. What are you doing? I thought that if I come, hello, you're gonna... Nope. You're gonna jump and pull out your gun. I don't have time for that. Baby. Do you see what he's doing, guys? Do you see me? Yes. Really? Layla Queen. Oh, assalamu alaikum. How are you? You have made the best couple of the Daddy, thank you. I think I've laughed too much. I want to say tonight. It's the morning.
bwe tweyongerayo ewa Rickman munnange eri Nankyala ex wa Rickman Sheila Gashumba yali eri ali mu pate za motoka Range Rover wali wonna toyina kyotugamba gashi 00 UGA toyina wali wonna kyotugamba munnange Rickman ne yasazeewo n'agamba ate maama nze sisobola kuleeta Range Rover naye ate nange nsobola okukola waawo akatiisa nange nennumyamu ex wange Sheila Gashumba munnaye kwe kufunawo girlfriend we ne beekwata obufaananyi nga woobulabaawo wamanga beewazihaga wamanga beekiisinga ekyabadde awo ndowooza munnaye kugamba kulumya paka kuwulira bubi n'ekyebuuzibwa omuntu gw'oliko nti olumya ye bimuluma oba akusekerera busekerezo manyi waliwo okukola ekintu ng'omanyi olina gw'okikola kimulumi naye ate ne bifundikira nga kirumyemu gwe naye nga bwe tuli munnange bwe tweyongerayo ewa Regi munnange ne maama w'abaana ono gwamaze naye emyaka 4 munnange divorce kati yeriko naye omukazi akyaganye buzibu ko bavudde mu Charegi ayina olubuto jukira abadde bali mbufumbo bwabwe nga butukuvu munnange bakuba ekiragano mu maaso ga Mukama nti siri yende era ndibeera kuggweka naye munnaye ekyazuuliddwa nti mu Charegi ayina olubuto olw'omusajja omulala era olunaku lw'ejjo ebadde anniversary yaabwe naye maama terina omu yavuddeyo n'apostingako wadde ekifaananyi bwe kiri awo Regi ayagala divorce we tuli ate mu saidi ezo bwe tweyongerayo ku nsonga za Hajati Zuula wamu ne Haji Ali munnange tebinnaba kuggwa bantu bange neera nga gw'omusango gukyatulemye okusala ani mutuufu ani awaayiriza munne ani ayagala okujja munne ssente bannange ngenda kubanga mbatuusako wano ate omwami naye ng'atabuse bubi nnyo era nga talina kalungi kunna kayogerera bakyala baazaalako ate ye kazi w'ekapo yagambye ne waawulira omukyala nti yazaalako bakibuuziza leero ku Sanyuka TV nti owaaye Hajati ensonga kikazi kiganye okwogera ku nsonga kiwoza kimu mbwe ensonga ziri mu kooti komanina ziri mu kooti yawa nga guwa zireeta mu bantu guwa leeta ensonga mu bantu guwa yita ab'amawulire Haji tayitangako b'amawulire katutandise okulizoninga mainstream zitandise obiyingiramu kataate kyawo kaweddemu dda guno omusango keguyingiddemu TV stations mubadde mwoza soroti kati keguyingiddemu next media keguyingiddemu zi BBS gumaze obava mu ngalo nkulayirira justice must prevail. Ebivume mwatuvumye mubimanyi mumanyi ebivume mwatuvumye ne mutuwe basa ku baana baffe ekyana bakitomera dda ekyana bakakakodda ekyana bakitunze omukazi yakifuula project ogenda omwana wabandi kumudda woyo goyononedde erinnya bwoti omwana yonna ensi emutegedde olemeddwa n'okumukweka n'ebifaananyi bye biri mu kutambula bitambula wano ku social media buli omu amutegedde nga bwe yeebakirwako mu Mexico nga bwe yeebakirwako mu Nigeria buli omu amutegedde nga waliwo boyfriend ow'entebe gwe mwasiba ne mumugjamu obukadde 20 na kati musajja watu bakyasasula buli omu amutegedde nti yeebakirwako bannange buli omu ategedde nga bwatali virgin yenna omufuuse yenna project bagundi wacha wewe enkya tusimbula Mengo tugenda Kigo kulambula ku Haji kati ate eddemu ekolere tugenda Kigo kulambula ku Haji eddemu ekolere abali ku live yange mbajjukizira nki bashosho in-laws munnange babatenda kusala musango naye guno gw'ekyamazima gwakalubyemu kubanga gutuuse okuwolekerera kuba kati tegukyaliko nyonge mabega kawo neera bigenze nga litufunye kituufu musajja yali omwana yamukwata teyamukwata kwegamba kyekibuuzo ekisigadde awo naye kati tulinde munnange olunaku olw'omukooti wetujja okumanya amazima munnange mbadde ntambulatambula nensanga kino ekifaananyi nga kuliko Kasuku ne Karokasiita Frank Antambi wamu ne Shalom Kasuku ne Shalom ne Frank Antambi baba badde bayimiridde bulungi nnyo mu kifaananyi nga wookiraba Karokasiita ne Kasuku munnange amagulu mbunga okugulu kwa Karokasiita wamu n'okwa Kasuku mbunga biri mukola connect
Neba naye bantu mmwe kale mulaba ebintu ebitaliimu mulaba ebintu ebitali bya nsonga just yebadde style yanyimira yakasuku ndooza munange byekwatiddeyo nga ne kalo kasita naye ate asazewo ayimire bw'atyo ne mama mukiwanvuyiza bulala munange waliwo omuvubuka afaanana David Lutalo si sayizi si bunene si njogera buli kimu kati abadde amaze akabanga nga akolera ssente mu nnyimba za David Lutalo kati olunaku lumu baagenda ne beesisinkanawo ku comedy show munange n'amuyimbira ye omulenzi era amanyi kino David Lutalo agenda kusanyuka olwekyo kyazze akola ng'ayimba ennyimba ze naye mama David Lutalo yanyiiga bitya ngenda kubanga mbateerako omuvubuka wano muwulire ennyimba gy'ayimbamu era omuvubuka agambye nti David Lutalo munange yamugambye ennyimba zange zeesonyiwe ekyokubanga onfaana nga tufaanaganya eddoboozi naawe osobola okuyimba ezizo ate n'ofuuka bwakabi naye nga toli mu nnyimba zange David Lutalo yanyiiga tekyamuyisa bulungi yagenaka buli kyakulya kibawe leero omukuto gubaleeta otulo babenga mu kulya bulijjo ddala yebeefunguza mu buko bazinga n'enkata ekiro bajja kumira obwana obuto abalabe bange bakuse nze neeyagale nga beebaseeyo buli lunaku obawa emmere tonda wange nze neeyagale nga beebaseeyo. Thank you very much. Thank you so much. David. Naye kyekugambye tata emisange wa. Yes sir. Olina okujja tugyogereko. David. Nga tondagenda taata. Badde nkusaba nfukamire mu maaso g'abantu bano. Teseetaga kunfukamira. Enda taata. Kale kyonna kyekiri. Taata weebale kumbeezaawo ngeri emu oba endala. Nkubeezezaawo naye nakyo tukyogereko. Ennoonya gy'onoonyamu ekosanze ate bambi. Saagala okikole mu bubi njala onoonya akasenteko obulungi. Bw'ogenda eri n'ogamba abantu nti nze ndiwo. bye bya David Lutalo nga tubitadde ku bbali ate ensoko okulisayo mwe bena munanga abaagenda mu single conference munange mukulikireyo ddala munoonya ababeezi tekikwasanga nsonyi kugamba nti nze ndi single naye ate noonyeza mu mukama bwe ntaddeko ebyange byonna andeetera omuntu wange omutuufu naye munange abantu abasinga kibakwasa ensonyi vaayo okyogera okikubewo enkya mukama kwerera ebyamagero abaali bakusekeera nabo ate bafune amaanyi agagenda okutandika okunoonyeza omuntu omutuufu mu mukama kale era mu kiseera kyekimu nyongera obbajjukiza olunaku olw'omukaaga tulinayo essangaalo mujje tusangaale gy'okuma okunoonya mukama naye era gy'akoma okuwa ebirungi bye tugenda kusooka emisana ssaawa 4 tugenda kutandika ne Maide with Mother Mary. Bwe nkwongerayo munnange Uganda tulina PDD munange akatambi kolaba omwana mulenzi oyo avuddeyo n'alumiriza Dr. Jose Chameleone okumukabasanya okumulya kale ka episiyaga yamuyita emabega ate nno ng'amukwasa kifuba maanyi era ng'alina backup wa Dr. Jose Chameleone munnange omulenzi baamukwata ne bamutunuza mu ttooyi Dr. Jose Chameleone ye n'atandika n'akola emikolo gye ngenda kubanga obutambi bwe batuusaako mu maaso awo nammwe ate mwerabireko ensi bannange weetuuse simanyi kiki ekiri mu Uganda ate era nga si ye yekka wakavaayo abantu kati basoba 5 nga bagamba nti bonna yabakozesa bannange nomulowooza si ye PDD we Uganda obutambi bwo buno omwana mulenzi bambi ng'alaaja nange ennaku emuluma oh my god bannange. You can see? We can see. Yes, but Uganda Law Society, where are you? The guy is even having the evidence. Bamanyi ndi abantu bamanyi nti obulumi bwendikombo ate onakulaga ebisambi Kayimba bakugambye nti story joina yemu ne yakakwenza genda ku any embassy or complaining that they can kituufu basobola okuya waliwo embassy esobola okuyamba tusikinako ebintu ebiba bijje mu embasi zaabwe naawe bya embasi kati ngenda wanze mbeera Uganda ndi muna Uganda kambeere site wano nja kubeera wano site ffe twagala bwenkanya tetugenda kudduka mu nsi. Thank you. Sigenda kudduka mu nsi mbola okuba mbu kikadala kyenziruka ekitegeeza mba nnimba
njagala ensi yonna etegeere buli kintuukako nti omusajja yantuusizaako obulabe. Sijja kudduka kuba nsobola okudduka kyoya sirina baana Bulaaya. Njagala tukakase abantu bategeere kyogamba so akudduka nengenda Bulaaya. Lwaki nziruka? Kanjogerere ku mazima. Abantu bategeere. Saga kuddamu kumpulira kutwala Bulaaya. Nze njagala afuddeyo okunteekamu anteekemu just naye nga nze siva city. Paka Allah wanaasalawo leero nti omusajja leero tumuteeka mu mbuga. Tuve tujulire naffe tutwewozeeko ko ng'abantu abatuufu. Kyembadde gamba gavana Yesu. Sajja mugamba amazima tetutya. Gye tunaakumotya agenda kukongera ng'atulugunya abato. Kati tuli myaka taase emigigi emito egijje. Yaman. Kankupulengera akantu Uganda Police abakuumi b'eddembe bonna mwenna human rights muveeyo eri omwana ono mumuyambe. Mukimugamba ono omwana byayogera mu temubiwulira. Oyo bamusasula basasula. Uganda Law Society temuliwa muvayo ku bintu ebitalina makulu. Naye kirungi nina organization envuddeyo yankubiddeko ko. Uganda Law Society muliwa. Uganda Police everyone muliwa. Kayemba Yesu muna Uganda. Abantu saagala abantu baddawo bagambe mbo waba abyewakana gye tuyimirire. Waba yeewakana muga Katonda mu ggulu ngenda kugirayo ebyamu. Waba yeewakana Allah ajje mulumirize mu maaso g'ensi yonna ng'etunula bweti. Wadde baali basatu baali babiri nga nze wakusatu. Naye munange eddoboozi era lijja kuwulikika amazima gajja kuvaayo. Yali ye nani? Yali ye ne backup artist we. Backup artist we amanya ge yani? Yedene Sirama ye lwaki ntano mwogera. Ekisajja ekinene ekyo ye yakukwata oli nga bwakola ebyambiyo ne kuggwe. Omuma guli mu ttooyi. Olaba kano ka feesi toyi anti toyi yegundo zimanyi. Kwe kufuna eno sika ne kati ekyannemeddeko eno. Eyo sika wagifunako olunaku Kamiliyoni lwe yakukola ebintu byonna. Eri wano ekyaliwo yava n'erinnyo lino okuvaamu kuba Kayemba leero simu ye erikiriya abantu balage omugongo ogwo bayizolooza olimba. Ddamu ogubalage. Esimu yange erikiriya. Ddamu obalage omugongo ogwo Kayemba. Kandabe wano nene. Sojongeza ndowooza layiti wano. Ngamba erikiriya. Ondaba Nkulaba. Bwebona ate obumu ku bujulizi munnange obukakasa Dr. Jose Chameleone nga bwakozesa abasajja banne era ng'abangi bamutuumye PDD we Uganda bannange wetuli mu sayidi ezo yombu n'abakyala nabo wabeera nabo mu nsonga za laavu era abakozesanga basajja abayita mabega kale wetuli era nga bannange bavuddeyo ne basaba poliisi ya Uganda ate ebeeko kyekola bwetuli bwe tweyongerayo ne gravity munnange olunaku olw'egyo tumanyi bulungi nnyo mami waffe we bamutadde mu nnyumba ey'olubeerera mama wa gravity omutujju ne munnange abayimbi abasinga tebagenze kuziika n'abantu abasinga tebagenze kati maaso wano waliwo asala omugamba oba byayogera bituufu oba si bituufu nange wamma sijja kulimba era nga bo abamu ndabyeko vidiyo z'abanoopu nga bagamba nti amasanyu ge yasanyukanga naye yessaawa kati agakungule kale bo nga bba abanoopu abamuso si bonna ngenda kubanga mbalekeraku wano obutambi era nze munzikirize mbasibulire wano omukama abambeere abantu abasinga abayimbi tebagenze kuziikirako gravity oba olw'okuba ewantu wabadde wala
oba olw'okuba nti gravity oba nti si mikwano gyo batalina mikwano, naye abayimbi abasinga banaye tebagenze kuziikirako musajja oba bali mu kkubo. Ono agambye baziika nkyandowooza bali mu kkubo bagenda bugenzi. Naye ndabyeyo abantu batini nnyo abanalabyeyo Kofi Femeyika, nendabayo Wembule, nendabayo Furufiga n'abantu abalalalala, naye simanyi lwaki, oba olw'okuba nti wala, oba olw'okuba wala, naye abayimbi abasinga sinnabalabako gamba nti bagenda ziikirako bambi Gravity maama we. Naye nga Gravity ebyaddala ntuuse nendaba nga akaaba amaziga nange amaziga ne gampitamu. Mwe mwenna abali wano kyemmanyi mwali mufiiriddwako, naye teri kintu kisinga kuluma ng'okuze ne maama wo. Kati nze kiri ku Gravity kyali ku nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavude oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano, mugambe ajja kusa akadagala kafe kano, tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman, bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okwekulisinga enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias